teri bufumbo buyinza kutambula ne buwangaala nga temulimu respect. Nze singa zanya abajjanjabirira nga mbeezaawo nga ndi committed disrespect naye neebeezaawo nekolera buli kimu ne tobeera ng'omusajja ekinene ennyo ntamikubira nta Katonda ekinene nnyo sinze ze nali nfunyeeko ennyingi zali mwena mukimanyi musimu si muntu mugabi muntu mukodo simuwaite buli omu akimanyi kuba ku mikono gye paka baganda be ekinene nnyo sinze yali ampadde ezinte nnyingi ez'awamu nagenda naye Tanzania ne bamuwa 10,000 emitwalo gyalinganga 4 kwe kunkwatira 2,000 n'azimpa atugenda kuddawo olwokubanga mpaddeyo 1 miliyoni ye Uganda emu kitundu ddawo mumanyire mbondabirira neneebeezaawo bintu byenkola ndabika miliyoni sitepetinga mu nnaku 2 atugenda kuddawo ontwale kumbe nga ondaba bwotyo omudisrespecting onsubire mugenda sirika sirika kubanga neebeezaawo tondabirira ate ekijjana ekijja well and good kijja ndi prepared sasa jengera funa muzali mbuninze baana zali mukazi mukuru yatukadde emyaka egikola ki anyway siketa genda eyo ngeja kuba nandazire siri awo mbuno ninze baana mutugenda zaala baana awula mbadde olwokubanga omuntu gwe naye mumatira mwagala tutegeera ebisikadde mbirikira Katonda ababivuga tutegeera sinamugandako nze kulaba bali baana be sinona buzibu buligenda wakaawe tebinkwatako naye nemugenze kyangu kyamungambisiza ati ekyo mugenda okukola nga muli mwenna bitta gundi bitta mental health yange numizibwa kituufu yes njavaawo ngweddalo nga simanyi ngenda kyeteeka mu mutima nti omukazi gwe ndi naye era tuyakozesa weekozesa nkozesa mukozesa kuba tuli mu kwerimba kubanga zizaako kukyo okulaba balaavu weeri yes naye ndaba ngeri ku saidi yange baga nolabidde naakola kikyo kidisrespecting omukazi nemuyisaamu amaaso nedda munaye abakazi bajja ne ku dduuka ne mbagamba ne bagula ebintu nga nedda naye otuula kuba ekifaananyi tajja fitegero limu nno mwabadde bafaani bakasitoma aja nyiiga nembireka kati ate jjo yalaze embunze simatalinga ye abatalinga ye agenze kukundi bekwata vidiyo alinga omuntu nange nnumwa ate enkusewa ate biafectinga nnyo kubanga ekintu kyenayingiramu ensobi kye nakola nalowooza yadde atula mukwano gwa ddala kumbe oli obalinga alina kyayisa obaningateekawo nga image nga sikitegeera butegeezi kati kino kiba nga kigenda okujja ekiwera ndugudu ndiredde ndi prepared sirina buzibu mbanga ngenda kuddingana naye nga manya omuntu gwe ndi naye buli omu akozesa munne tewali gaalaawe ebintu ebitambuza ensi eno biri bibiri communication ogonyeko sente communication na respect kituufu kakati woba oyogera ng'ogyeko nti ye mukazi waaba basinga beekubira saidi ye bamujja bawaana muwaani yogera ng'okimanyi nti disrespect esigala disrespect omukazi agenda nave n'akola byakola n'akumanyi natakabasinga ku mental health yagenda kuyisibwa etya natalowooza ku bulamu bwe byakoze bigenda kuyisa butya ate on top of that ye byakoze tayagala obimukole akusaako eri kontra embeera n'akolaga mutolina mukola kintu gwe mubutakikola oba oliwo waka weebase ogenda okukera ku makya nga bumu vidiyo ezikutyoboola ezikuyisaamu amaaso ezikuvumya abantu kwagamba nvuma ku intaneti nkitegeera naye ngaekinvumya maanyi ga vidiyo za mukazi wange zaakoze abantu banvuma nga basinzidde ku ye kati nze nganze oludde ebizinga bibeerawo nga bako nekyenjiga bikibeerawo bako nekyenjiga yes gundi abantu bangi bakoparentinga ku example ya Rema nekenzo naye Rema there is no at any point where yali disrespected zani Hauza making sure by all means protecting ekitiibwa kya bwe naye abantu ba disrespecting nga bayitidde ku byobeera okoze kituufu yes kati muganga kwegayita gye olunaku lwaleero weewale ebintu ebikozesamaza bigenda okunvumya kubanga mental health yange begibadalinga kituufu yes nebitakomuuko zino comment obaoliawo nakomentinga kino Shakibu bamukozesa used condom Shakibu you don't bring it on the table kana kyoli mwavu omukazi akulabirira olina gguma ebuga binyafekitinga ntoba that si bituufu naye tukimanyi nebeezaawo kituufu yes